rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama fe katika kumpendeza wake bismufti wa Uganda kama fe amali kiteko katika mashekha wakulu kushima katika fe lemizo wa fe kusaidia kama kwa fe wa Uganda katika wange alhaji kamya abafirila ntigato kushishire chaka ajansi weza bakuru mwali mufiri basajje batonyi mama ofabude makka tukira bagenda okutulekedde okugenda okukywa omukyala waffe Sheikh Muso ne twagala ku mukolo nga tuli ffenna abavubuka sajja n'atubuuza mukibi mwana wange nga muli bwebuti omwana bamuwagwe bagwaliko omukyalo omukulu nagamba omwana tuwadde omukyalo omukulu yesu tetumubawaddemu era nkujjukira twali ffenna asowalla akwemu obulungi akolongoseza mulamu maama waffe ovudde ku nju ekitiibwa mu lugendo lw'ekitiibwa Allah yatongola mu nsi muno okubanga omuntu alutambula era alutambula nga tabakulu we emaka tekibakolera ekirala kyonna teri busuubuzi teri kukola byonna ebakoledde bagenda osuubasuubulayo naye kati gwe togeza kusuubula watambudde kugenda kusira Allah subhanahu wataala Allah akuwemu obulungi naye enju gy'ogenzeko ey'e Makka yenju esinga obukadde tumanyiddwa emyaka fe abaaliwo kati tumanyi naye Nabi Adamu yekyali kugizimba baganda Ibrahimu yekyali kusimba naye nga Nabi Adamu yesooka okugizimba negwa ku mataba ga Nuuhu wegwa Allah nagira Nabi Adamu Ibrahimu ayigirwa gisitule agizimba neddamu negwa ate Nabi Muhammad yajja n'abakozi abaaliwo nebagizimba omusajja yajja era n'agimenya omusajja yabeeranga Iraki bamuyita Khalifa naye omujjako ebisolo byafa bitali musajja mulungi yagimenya ne bagizimba naye ennyumba omusingi gwayo gwadda mukadde ya Allah subhanahu wa ta'ala yalaga ebintu eby'emikisa mu nsi yalaga eby'emikisa mu Qur'an ekitiibwa naye bikubuulira enju esooka era biri Bakkata mubaraka eyo enju walwanoonya emikisa gyonna mu nsi muno eyo enju ya mikisa kikibayita emikisa bye birungi ebingi eraga nti eno ennyumba ya mikisa ebaamu ebirungi bingi erimu abaana abalungi ebaamu abakyala abalungi ebaamu ebirungi bingi tebaga nti enju ya mikisa mukyala wa mikisa omwami wa mikisa obukulembeze bwa mikisa yani bubaamu emikisa n'ebirungi bingi Allah subhanahu wa ta'ala yaga ekigambo ky'emikisa ekyokubiri yagamba al-Qur'an Qur'an gye tukkiriza yagamba wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun Qur'an negisaga ya mikisa ekigoberere kyova olaba Nabi Muhammad yatubuulira kulongolobo bw'okusenguka omuntu ng'asenguka ava mu maka agenda mu maka amalala oba abadde mukupangisa n'agenda azimba amaka amalala yagamba Qur'an yebeesooka okusenguka yoba osooka okusengusaamu mu maka gy'osooka okuteekayo oteekayo ki baraka yolooka ojja n'emigujo n'okola ki noyingira oba abamu bakisoma basomeramu abamu bateekamu ki nteeke baraka ekyomukisa ekyokusatu yenkuwa eyetonnya amazzi g'enkuwa mikisa abantu balowooza amazzi g'enkuwa gosima gooza bikomera gooza nzija gooza motoka wazana minasai maa mubarakan banasa munkuduka mukulika amazzi agaki ag'emikisa Allah ag'emikisa byeyogera yogera ennaku ez'emikisa fireti mubaraka Allah yasa Qur'an kiro kyaki kikyabakyatukadiri so mama kibadde okinywayo eri mikisa naye Allah subhanahu wa ta'ala olwokuba nti budde bugenda Allah yagamba yashhadu manafi'a lahum mwabagenda e Makka ekibatwalayo mugende mulabe emigaso gyammwe mugyerabireko migaso ki mingi naye kisinga obungi mu byonna ogenda olaba omugaso gwonna Katondawo
Allah subhanahu wa ta'ala yatuna musi muno yatonda amazembe gatono yali Qur'an shiwe yagamba nti bismillahi rahmani rahim ya yashuka mu Qur'an era yesinga na kwa dio ayatul kursi na ayatul fatiha ayatul bismillah aya bismillah yesinga unene obunyi mu Qur'an Allah yisho okora okuwa bismillahi rahmani rahim nakata alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim. Allah yashi yogera ebintu bibiri mu mannya ge yasobola okwogerako mu mannya ge yagamba arrahman arrahim yagamba aljabbar alqahhar fekutuba twoyogerako ffe abantu muffe tusakweyogeraho bikambwe zekola abanze minisita w'ebyokwerinda wano era zekola abaana nasomera mu Cambridge Smart University n'intuiza tali muntu nayoga ebintu ebikolaki ebitiisa ali Allah subhanahu yabaddaga nti alqahhar ni mukambwe nze nkuba nze nzita abantu nze nziba amaaso yaga nti arrahman arrahim ndi musaasizi nnyo nga kyalonyamu ki abantu okubategeeza nti Allah atwagala nnyo katonda akolaki lwaki okuba Allah atwagala nnyo yasembeza okwagala kwe mu bazadde si bwe kiri taata akwagala ne maama akolaki akwagala naye yakuwaki ng'ojjeko okuzaala yakuwa nnyindo oba maaso kale magulu oba bulungi bwolina abagana nti maama eyenjawulira ku kabina maama nakawulyako wa yasigazaaki talina kyeyakuwa naye wallahi nabagana nti omwana we yabadde eriiso yabadde eriiso anikamida bagamuna musaliiso teyeebaka ate yalikuwa yakola kiga obirwadde bw'aba maama ate alikuwa asobola teyeebase ate yalikuwa yalowooza ki era awulira ati agambula nti Katonda yekwagala akwagala nnyo kati gwe genda eri akujja wano ogere mu kifo kiri olabe omugaso gwo ne Katondawo mubimu yatugamba yagamba afiiku min haithu afaada nnaasi genda otambule ku bifo abantu bayitamu abantu abo bakubulira ba Ibrahim ba Adamu ba Ismail ba Nabi Muhammad lwokugamba e Makka nti Nabi Muhammad yasanga okuva e Makka n'agenda e Madina walabye ebyo okuva e Jidda ogenda e Madina watambulako n'ebigere wantu wangu naye yasenguka n'ebigere ng'agenda ngamyeyi tusemugenda nti fuluma wano tukwagalawo naye nga yabakoze eki yabavumye oba yabakubyeko yababyabo naga tetukwagala fuluma wano n'avuma mu Makka n'agenda e Madina ng'atambula mu bulamu obuzibu obujjudde omusana obujjudde terimu byakulya ebitali mu bulamu bwangu n'agumiikiriza abantu bamwisabi n'abamugumiikiriza Allah n'amukeera enkya nga Nabi Muhammad ayogerwako ku nsi kuno ne ku nkomerero bw'otamusaalira so tetuwa naye kyekibatuusa ku ebyo byonna bayagala Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyakututendya okumulaga yashhadu manaafi'a lahum labe bigaso gyemmwe bigaso ki nti obuteekebwa enkolagana eyo ne Katondawo tiyasinga okukola ki okwagala kubanga omuntu mu nsi akola afune obugagga si bwe kiri akola afune poloti azimba ennyumba afune emotoka avuge afune buli kimu afune naye bw'omala okubeera ng'ovudde mu nsi wali kyotwala okumanya nze kankwe mukama wange sikumufuti ekintu kyewuunyisa ekigambo ky'okugenda eri Katonda naye tetukisa ku birowoozo maama oyenda agenda e Makka mumubuuza oyine omukandala edda twakolera mu bya hijja nabikolamu ebbanga n'ebivaamu nga bizibu nga tuba kubuuza oyina sente batiko n'omutemwa ono omukandala gwa $150 obe nagwo mu nsawo obeere nga kale etandikwako oba yaga emitwalo gy'oba oyagala nagyo naye banaki n'omukandala ga kutambula naye ffe tumanyi tugenda kufa tugenda kukola ki alikaizi baafa dda basekazizi baafa dda naye sente zolina zonna tegyogamba nti naye zino sente zange njaga zivungisa mu $1 nizirireyo mu kabuli eyo tekiriyo omune bw'olala n'afiira otayaga nti wayi
akamotoka kangaako ng'ekinya okusana teri takisi mukantegekera mpola bwe naaba nfuna mukoleki bwe bulamu owangala ng'olina buli kimu naye ng'olaba kirabe muntu n'atuka okufa sente zijyawo n'akazisenza abaana bange temuzibba mukole twali togenda nazo naye osiibye owangaala obulamu bwonna ng'olweki ottaba noofa onoonya ki obonyabonya bonna oyagala ki naye otuuka okufa n'ozitumira nga tolina tekikola ki Allah agamba ddayo eri ofune omukwano gwa Katonda ogwogenda okuwanga n'ebiseera byonna yekka yakwagala yekka ayinza okukubeererawo kubanga n'abaana bakikola ki ayinza okwerabira temwala omusajja yadde ku social media agayanalwa kumunjanjaba mwana wange nzira ku edduuka lyange njagala okunjanjaba njagala kunjanjaba mukama mwana amisa waati naye nga yakola ki yamuzaala kitegeeza nti bingi oyinza okwesiga tuyinza okwesiga abaana tuyinza okwesiga ssente tuyinza okwesiga naye ekinene kya byonna Allah yashhadu manafia lahum muddiye Makka mulabe Katonda kyakola abantu abawangala mu nsi ejjudde omusana kuba nabbi Ibrahim yali ateekamu byagamba rabbi askatu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in Mungu ndiyo ejjala mu kifo ky'oŋŋambi okubeeramu naye abantu bendeko tebakyakulya ghayri dhi zar'in tebakiddamu kirimwa naye liyuqimu ssala balise bakusinze bamanyi Katonda kikola maama wange olwokuba odde bugenda bibyo naye kubulidde bibayita Allah yakati manafia lahum nekyo ofunye mu bintu byonna nti oleka ono ssente zo noleka wano abantu bo noleka emirimu gyo n'ogenda mu nsi ogenda nakulya buli mmere nakusinja Katonda tekira kikolwayo kulya mmere tugenda muzana nga twala emakka tugamba nti bannange tugenda Makka kulya ataali akoze eki afudde emakka bw'otali okoze eki teri akoza nti sina abadayiti ofudde amazzi gankayirira olina okunywa ojja kufiira bwereere kulya nakusinja Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah kati mwagale ye mukwano gwasinga eka eyakuba byonna byolina ate yayinza bikujja kukoleka ye tayinza kujongajo okukoleka ye beeranga omwesigamira ajja kubeera nkuya maama wange sanyusa okuddamu okulaba omuli ogwokubiri nakolako luli nga tugenda okuwasa naye nenkulaba nga ebifaananyi ekyomuntu ava kuliba Allah subhanahu wa ta'ala ali nenkulaba nga onyiridde nga buli kaseera kubanga ndirina kulaba nga oli bwotyo ate kati nkulaba oli bwotyo akusima omukyala sobola kuba obulamu obulungi abeere nga akkiriza ibada z'okoze akuwa n'okwosuza obulamu bwo akuwa obulamu obulungi akuwe ezzadde eddungi abeere nga akuzza Makka lubeerera na lubeerera. Wassalamu alaikum warahmatullahi Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaziza Imam okuva e Kansanga Sheikh Muhammadi Mutawatir Musa Sewulime message gyatutuusizaako.